Alipoota yafulumizibwa Ministry evunaanyizibwa ku byamakolero n'obusuubuzi mu mwaka gwa 2019 yalaga nti eggwanga lyeyongedde okukola okutuuka ku makolero okuva ku ago 8 agaliwo mu mwaka gwa 1986 okutuuka ku makolero 4,920 era abantu abasoba mu kakadde akamu n'emitwalo 3 be baweebwa emirimu mu makolero gano. Obuyiiya n'okuvumbula ebintu eby'enjawulo bye bimu ku eby'omukulembeze w'eggwanga byazze akubiriza bannayuganda okwenyigiramu olw'obukulu bwabyo mu kulaakulanya eggwanga wamu n'okulwanyisa obwavu, wabula bangi bakyalemeddwa okutuukiriza ebiragiro n'omutindo era nga kino kyekiwayiza minisita avunaanyizibwa okusituukiramu. Minisita avunaanyizibwa ku byamakolero mu ggwanga David Bahati asabye bannamakolero okufuba okwewandiisa kibasobozesa okukuba ebinyonyi biri n'ejjinja limu. Agala companies zaffe mugendeyo tufune accreditation to improve ku standards ebintu bye exportinga tulabe nti tukozesa obutale bwe twafuna eyo Bulaaya n'emitala y'amayanja. Ono agamba ng'eggwanga balina obutale mu mawanga agawera agamba nga China, mu Bulaaya ne mu mawanga amalala wabula omutindo gw'ebyamaguzi byaffe gubaviiriddeko obutaganyulwamu. Naye tetuzi accessinga kubanga standards z'ebintu byaffe teziri ku mulembe. Ono okwogera bino abadde ayanjula olunaku lw'okuwandiisa n'okutongoza amakolero era alambuludde omugaso gwakyo. Bino bye babadde barejectinga mu Europe products zaffe zijja kubanga ziri bazikiriza kubanga ziba nga ziri accredited. Ate ekirala kifacilitatinga free trade omumaka n'ebintu bye tutunda omu katale akalala. Wadde nga guli gutyo bwe bannannyini makolero bazze nga balaajana olw'obutaba na ntandikwa emala era nga basaba gavumenti okubakwasizaako wabula minisita abaanukudde era n'alambula ne ku bisale by'okwewandiisa. We have established the Uganda Development Bank which helps small and medium enterprises by giving them patient capital for a long time. We also have established microfinance support centers across the country where these companies can borrow. We have issues to do with Emyoga, we have issues to do with parish development model, so a number of sources of working capital that the government has provided to support small medium enterprises. Just reducing a figure okuva 700 million okutuuka ku 100 million. And the cost is very high. You heard about it, close to $10,000, which is not easily affordable. But the establishment why we have now done Uganas is to bring this cost down even as far as 50% of that. Okuwandiisa kuno kwakubawo olunaku olw'enkya ku Imperial Royal Hotel wansi w'omulamwa ogw'okuyamba amakolero amatono okuyimusa omutindo gwago awamu n'okubafunira obutale nga bino byakutandika ku ssaawa 3 ez'okumakya. Nze Eric Mwanje ku Ragugudde TV agaguddewo.